Abayizi bwe bagenda mu luwummula lwa ttaamu esooka omwaka guno, omuwala ono gwe tutumye Aida teyadda ku ssomero. Bwe yagezaako okubuuza kitaawe lwaki yeetagenda ku ssomero, n'amutegeeza nga bw'atalina ssente bw'anoonye omulimu akole oba si kyafumbirwe. Taata wange n'angamba ngu ssente teziriiho z'okusasula ku ssomero. N'angamba ngo njagala ogende ofumbirwe oba toyagala ogende okole. Nange ne mugamba saagala kufumbirwa kubanga kyali muto. Aida yabulirako maama we nga kitaawe bw'alumya ejjiiko. Maama n'angamba nti ye omwana muleke, njagala omwana wange asome kubanga baganda be tebasoma. Kye yakola olw'okuba kitaawe yali yeeremye kwe kudduka awaka n'ansibira Fort Portal gye yafuna ogw'okukola awaka. Nenfuna omulimu gw'okulabirira omwana. Omwana yali alina emyaka 3. Nembeerayo nendabirira omwana nenfumba emmere. Mama yali ali awo ne wabaawo Waluganda amutegeeza nga Aida bwe yagenda ne mukwano gwe. Kati buraza w'omuhara wanje yanjira ngu bisu maama molini mpaka yagenda n'omuhara oliya. Bano yabalemerako okumuwa essimu kwayinza okufunira muwala we, kyokka bye yafuna baali bakozesa Aida bamutegeeza nga bw'ali mu kukola era amuleke mu n'essimu ne bagijjako. Nagamba ekyamaani mumpeereze namba y'omuhara ogwe wanyu kumura amale kugimpa nkole ki nteere mmanye omwana wanje niyaali just kunda amanye ngu niyaali omutima guteekaana okusinga kweralikirira. Enamba omushaija nangwa yagambira omukazi ng'enamba mutagimuha nibenda kubakoma. Agumize mayege aratukolera emirimu kikunda amuteho amaani mingi n'essimu nibaza kuziyaho tutamubona. Olusomo olwokubiri bwe lwatandika teyalabikako. Mama we n'akubira omukulu w'essomero erya Lwenkuba Primary John Brother Karatunga essimu n'amutegeeza nti muwala we yabula waka. Yakwata boda yija anshangaho Gwenkuba namugambira omwana ku yakyera n'agamba ngu naza ishomero akamara kabura kandi akanakyera kare kunamazire yija yambuza kandi na kansara hari wa Gwenkuba Godoni ali wali kumpumuriza. Ishewe omwana namugambira we yatama mani nkaza kuronda ekipapura za polisi. Nagamba omwana no wa government obwacyajya ishomero kati banza tubihe headmaster agende najyo. Omukazi yogu ni musiima nuwayemerire nk'omukazi kandi obwoizire mu isomero akozire bizamu n'okusasura tasaswire kantu koona. Wano omukulu w'essomero yaloopa omusango ku poliisi bwe batyo ne batandika okunoonya Aida okukakkana nga bamuzudde Fort Portal gye yali akolera. Twine abantu abakutorokya abaana ne babaserurira emirimu aheeru okwo. Ne batorokya abaana ne babaserurira emirimu. Abantu abo nabo nkabaranga polisi yabeeta yabaza hamu nabo yabasamoninga. Bamuleeta bukolokolo paka ku poliisi. Kutwayikira polisi n'ashasha n'agamba kweri mukama omwana wanje ogu niwe nnyine wonka w'obuhara. Mu kiseera kino Aida y'omu ku bayizi abatudde ekibiina eky'omusanvu. Katuwulira otya ng'okomyewo osoma? Nayewulira bulungi kubanga okusoma nali mbyagala nnyo. Naye ssente nendaba nga teziriyo. Headmaster n'agamba ekya ssente tokifaako biveewo ekikulu omutima guteeke ku bitabo. So I'm happy to report to you that I got the girl before the registration, otherwise it couldn't be easy. Wadde Aida yamala ekyomusanvu era nnyina asula tateredde nga yeebuuza ezigenda okumwongerayo mu siniya gye zinaava. Ngamba mama nte ngunjire hanankani ha TV ngunaleeba ngenu abantu bali kushoma oluzungu. But she doesn't know if she will continue with secondary school. Aida si ye muwala yekka Karatunga gwanunudde. Waliwo n'abalala abaabula ku ssomero n'abasanga nga bakola mu bbaala. One day I moved to Rwimi. One of them served me a bottle of soda in that very bar. And then she asked me if I wanted any other service. I said, no, I just want a bottle of soda. So I saw their movements, the way how they were moving up and down, you know, dressed badly, boys coming, just tickling them, doing all other things. I felt bitter in my heart. Mu kyokka okutaasa bano tekwali kunaanya nga waliwo ne yali amupeerereza okumuwa enguzi ensonga agiveeko. The man said no, for me, I did not marry, but I used her once, sorry.
But Bwana Headmaster, anything that you need from me, I will give it to you, but stop it at that. I said no. I had to go to police, made the statement and so on, and opened up the case. Eggombolola y'e Kasenda y'emu ku bitundu ebisingamu abawala abawanduka mu ssomero mu disitulikiti y'e Kabalole. Kino bakyekoosa ku bwavu n'obutafaayo bw'abazadde ku baana baabwe. I have gone ahead finding out the number of causes. One of them is child neglect. Another thing is poverty. Olunaku lw'enkya tugenda kulaba omuyizi eyeegayirira omukulu w'essomero akkirize munne yali afiiriddwa muzadde we akomewo ku ssomero asome era mu disitulikiti y'e Kabalole. Susan Nanyanzi, Agafeeyo, Cospark TV.